Ye munnange Suzan makula amaka gali mulema ate Teddy Bujingo yaledeze ekintu kye mbangamba Pastor Bujingo kotadde ne new girlfriend wa Pastor Bujingo era y'omu atabudde Suzan makula oba munfunaawo simayina kumanya naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi era baba mikwano wenjogerera tiimu ze yawudde mu dakati ziri tiimu 3 tiimu kina tiimu ki naye tulandukuwe tiimu esooka ye ya tiimu Suzan makula munnange yegamba yo yajja kufumba yo kati yagala mujja yadde mukyala mukulu teyeetaaga ate n'endala munnange tiimu mugole naye agamba nange munnange omusajja Bujingo mubeerako nzeka ate munaye ne tiimu Teddy Bujingo naye agamba munaye akati kaba kannatema tekaba kannalo naye nga sinaba kubanga mbatuusaako zino zonna ettiimu esatu babi basaba vidiyo eno musooke mugimpereka like era nensaba mukwano gwenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo kuba mba njagala okifunire nga mbudde munnange ye Suzan makula agamaze okufumba naalifumbye kuba najja kufumba munnange ennaku yankubakuba naye naye ate ebituuse nze ekyokunzizaako omukyala ate omukyala gonzizaako mazima nansooka n'okufuna olubuto munnange Bujingo nga weeyisiza bubi onajjukira wansuubiza ensi n'eggulu n'osuubiza nga wotagenda kuddira mukyala mukulu kyokka ate kati mu kiseera kyekimu omukyala omukulu mwatandise naye era okukuta mwiraba bannaye kansooke mbatuseewo ka vidiyo nga baakeera batweyongereyo mu maaso bannange omwami mwami wange bano nzikakkana namu bannange bannange mukeeko nze wenaakuŋŋaanyiza engoye bannange omwami wange omulungi nina ensonyi bannange webali kumpeesa kitiibwa webali kunjagala mukama atujje wala webali kutwagala webali kunteekamu ssente bawoza nnanyuma sente za musajja nze munnange ezakameza ezange tezituukaawo sisobola kwegulira n'ekika kyaffe tekizirina mu ndekenzi bannange mwami wange weebale kyakagano gonna ganfukamiddeko bannange tweyanziza nnyo weebale kumpeesa kitiibwa my in-laws mwenna I love you so much then my mom my kigenda kaaba this was her day, her moment. Chovola nakola the Chitoro culture. Ngayagala, they wanted to give me because they have a giveaway. Mukolo gwamwe gwalimu kalucha 3 ez'oluga Buganda ne wabeerawo abatoro ne wabeerawo n'abanyarwanda. Yes. Ndi mukyala Muganda eddira olugave kati nasala because erinnya kati mbasi kyali Suzan na makula. Makula ga Bujingo. Makula ga Bujingo munnange makula ga Pastor Bujingo. Pavini okumisaako omuntu omuliro naye mwena abaliwo mbebaza mwebale nnyo Salt TV Salt Media mwebale nnyo banange this is my team yoyo no munnange Suzan makulawo ng'akyatenda Pastor Bujingo kwegamba bannaye nga kyamuyita bibebi bidadi biki nga tanaba kufuuka Bujingo nga tanafuuka guki nga saawa zino kati gamuyita naye bayinga ekireesa obuzibu nno ye munnange abadde agamba se munnaye mbadde nja kufumba naye ate okunzizaako omukyala ate ng'omukyala gonzizizzaako mazima n'agenda asooka n'okufuna oluto kuba munnange ye omukyala akoze eki ye omukyala asuliridde banange byo simanyi byo bino gye bikola ki gye biggwera nabagambe ttiimu ziri 3 naye bannange nze simanyira kumenya ate nga zonna muliro ate nga zonna omusajja zikola ki zonna omusajja zimwagala kati simanyi bannange oba ttiimu kyesigaza omusajja naye twongera obajjukiza nti munnange ye Teddy Bujingo yagambye akati kaba kannatema so tekaba kannalonda nti mwenna mujja kwekulungula munaye Suzan mujja kukola ojja byekola byonna biggweyo munaye naawe ttiimu mugole mujja byekola byonna biggweyo naye munnange mbajjukiza munaye omukyala mukulu asigala mukyala mukulu nti ate n'ekyala amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde bannaye ye lwaki bino nambiyogera ngenda soka mbaterekera ka vidiyo akala ate aka Teddy Bujingo ng'ate agamba bannange namwe abasajja muleme ng'otumalira obuki muleme ng'otumalira obudde naye wadde mutumalira obudde naye nze owange taata w'abaana munaye Bujingo tammalirangako obudde bannange munnange Suzan makula awoza agamba wano wansuubiza ensi n'eggulu n'ongamba nze mukazi nzekka gw'okomyeko biki munnange ye bannange abasajja nga beekyusa mukazi wattu nga beekyusiza mu kiti ngambazi yakanya kimu mugamba munaye Suzan makula ndeka munaye mbadde nkanya kugamba tuzaale munnange njagala ka bebi munnange nange omwana mwagala kuba obusobozi bwonna obusobola omulabirira mbuyina naye nga gowooza kimu nkyakwetegereza nga we nakugamba munaye nti njagala omwana naye nkwe kusala
omukyala wo nenfuna akola ki nenfuna abyanguya jukira mukyala mugole ali lubuto era saawa zonna munnange munnaye saawa zino tumuyita taata tuusu abeera taata tuusu omukyala yabeera mama tuusu kati oba ate omusajja n'abeera biki nze naawe munnange byebiri ku sayidi ya Suzan Makula kati kange otwaleko ku ludda lw'omugole ate male nkuze ew'omukyala mukulu teri Bujingo munnange ono omukyala ali lubuto omukyala mukyala pasta Bujingo naye bamupangisiza sayidi zeno munyonyo gye bamupangisirizeeyo munnange pasta Bujingo yamugamu naye bamye okusatokola ki toyogera ndi mukyala mufumba ate munnange omukyala Makula Suzan namusuubiza siri mugattako mukazi mulala ne babeerawo mbu n'ebintu awo bye baateesa okiwulira naye n'amugamba wompa kino n'ekino sigenda kola ki sigenda kuteeka mu public naye munnange ndowooza omukyala naye gwe byatuuse omukyala nawe byatuuse awulira ate omusajja ayagala kola ki awulira omusajja ayagala kumwezza pasta Bujingo kati agamba ke kaseera nange nveeyo neeyoleke mu bantu kuba kati siraba lwaki onkweka ekisooka nina olubuto oli omukazi gw'olaga mu bantu talina na lubuto okitegeera nti omaze naye ebbanga ddene takola kitazaala kyokka nze gwe waagala mazima ddala ebintu biyisizza mu bwangu nentuuka n'okuzaala nti ndaba nekisooka nekyatuli ba musaayi gumu buno bonna batribwemu kyokka mbw ate oli ye Suzan Makula gundi tribe tezikola ki tezikwatagana ate ye mukyala mugole byayogera kati ate kankuzeeko jukira ttiimu ziri 3 ttiimu Suzan ttiimu nnyo mugole ne ttiimu Teddy Bujingo bannange zino zo simanyi kati oba Bujingo oba agenda wani oba agenda wono mama tuusu oba agenda kuddayo munange eri ewa maama w'abaana omanyi munaye bagamba esefuriya kye wali ofumbiddemu tokiyita kitamutamu bw'ati n'ekirala gakulukutira gye gaali gakulukutidde munnange nze yonna gy'anaabalaze nze wano buyinza wano ku Suvia News Extra mukwano wendoddo batuusaako ne nkuwa kintu kimu obanga binano oyagala obifuna subscribinga likinga sharinga video esobola okweyongerayo ate munnaye n'abalira kimanyi naye asobola okitegeera ate ekyatuuse ewa Suzan Makula mbajjukiza munnaye agali mu nkubo ssaawa zonna munnaye Suzan Makula yalikola ki yalina obagamba wansuubiza nti nfumba nzekka bagamba akiwulira n'akiwulira tayagala n'atakigenderako naye nga ekituufu kiri nti Bayibuli egamba bweti mu Baluumi essula ya 14 olunyiriro lwa 17 kubanga obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa wabula gye emirembe obutuukirivu kati obutuukirivu kitegeeza ki obutuukirivu nsaba buli omu akyevunulire obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa wabula obutuukirivu emirembe n'essanyu kati njagala obbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu amalungi nga sikutamiira wabula tujjukire ekyazaaza Kristo yazaalibwa atulokole ensi erokokere ku ye kyekyamuzaaza kyekyamutuweezesa ensi erokokere ku ye kale njagala baagaliza okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu okulungi ate n'omwaka omujja ogwa 2022 gubeere mulungi gubeere gwa mirembe Mukama abankuumire era abansanyusize mu linnya lya Yesu Kristo abasumba abamu bajja kigaabo abaweereza baabwe tebabajanjawaza nga bwekikola mu kyaki ekintu kino kyetegeeza nnyo ebbanga ebyabalala tebinkwatako era ekyo si kyange kati ojja genda obabuuze ebyo tebinkwatako Mukama bampeera omukisa bye abaami abali bane mwekubireko mu ngalo mwebale kwagala Mukama ate abakyala ye munnange Teddy Bujingo bino ebintu olumugudde mu matu nti munnange omanye ekiri ewamujjawo Suzan Makula ssaawa zonna ebintu byakola ki ebintu byayonoonekera munnaye bammwe yafunayo ekijuujulu ekirala yafunayo ekimyula ate ekimyula kirina kirubuto ye naabasekeredde busekerezi n'abakuba bukubi kabbo kanseka abagambe mwinonna mujja bikola biggweyo mujja kwetega mujja kukola ki naye munnaye mukimanye nti akati kaba kannalonda munnaye mukimanye nti omukyala omukulu oba omukyala
mukyala ow'abaana asigala mukyala w'abaana era zemu n'akuba Suzan makulu akakule. Bannange nga mugenda beerabirakawo mu kavidiyo saagala nnyo okusokomoka mugambo naye nga bambi nyongera obbajjukizako we nakusubscribinga wano timukwano subscribinga kambayikereko kavidiyo nga abakakasa mwera.